Jibadde emiranga na biwoobe mu bitundu by'e Kawaala wano mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala okumpi n'omugga Lubigi. Amagye ne poliisi nga bali wamu n'ekitongole ekirabira obutonde bw'ensi ekya NEMA bwe bazzeemu okulumba abantu b'omu kitundu ekyo be baamenyera ennyumba gye buvuddeko awamu ne bagaanirawo mu lutobazi olwo. Embeera ebadde yadduka era kwata abawerako bakwatiddwa n'ekibooko ne zinyooka nga bagoba abantu abadde baakuba weema mu kifo ekyo kye baagobwamu. Erinnya eryange ze Nakigozi Olivia zone 2 bamenya tubadde tuli wano okuva batumenya tubadde ffe wetuli nga tutulina wetudda nesawalira abasajja bano bakomyewo nga bakambwe nnyo batukubye emiggo batugwa ebikimu bakyokeza bakutte omwana abadde ava ku ssomero omwana muto myaka 16 bamuyita Sesanga erinnya lye mwana tata weese gujja baasi omwana abadde ava ku ssomero akomyewo nga bajjaasi bayitirivu nnyo bakuba abantu bambi ne yeekweka bambi yeekwese mu kutya bamuyizi kati bwatidde bamuyize nga bayigga empiso nga yeekwese bwe bamukutte bamututte mu kakampu kawe babadde ne bamukuba ziwaya yenna mugongo omutwe gwonna ne bagukuba yenna emikono gyonna n'amagulu omwana bajjawo ng'omulambo nga takyategeera. Embeera bwetyo bwebadde abasimatusa okwatibwa bagamba basobeddwa eka ne mu kibira. Era mu kiseera kyekimu kansala w'ekitundu ekyo James Mubiru mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti nabo kakano bibasobedde kubanga ab'obuyinza bano ab'ekitongole kya NEMA nga gasseko n'abakuumaddembe abantu batandise kubayisanga byonziira. Nabagamba nti mulaba kampani zizo ziri mu ntobazi so bazirese so wegibagireka naye leero abantu nga banoonyeza gye balaga wabuze kyannaku nnyo babadde bakomyewo bafune obuddamu beebake era bazze ne babakuba abamu babakubye emiggo abamu babayisizza bubi so twagala okutegeera bano bannayuganda oba si bannayuganda. Kaweefube waffe okwogerako n'ab'ekitongole kya NEMA ku bikwekweto bino ebigenda mu maaso abadde akyagudde butaka kuba gye buvuddeko kyategeezebwa nti ekitongole kya NEMA kyasalawo okuyimirizaamuko ku bikwekweto bino okumala ebbanga lya mwezi mulamba. Wabula kaweefube waffe abadde akyagudde butaka naye ng'ekitongole kya NEMA kyayisa dde ekiragiro nti si kyakuyimiriza mu bikwekweto byakyo okutuusa nga bagobye abantu bonna abeesenza mu ntobazi. Baminisita abawerako omukulembeze eggwanga bye yalonda gye buvuddeko nga si babaka ba paalamenti bakubye ebirayiro byabwe ebibakkiriza okutuula mu paalamenti okuteesa n'okukola emirimu gya paalamenti. Amateeka agafuga paalamenti galagira baminisita abatali babaka ba paalamenti okusooka okukuba ebirayiro okukkirizibwa okutuula mu ntuula ate n'okuteesa. Nsumika Bikiryowa Kiwanuka nga ye minisita omulonde w'ebyokwerinda y'omu ku balayidde leero omutuulo olwaleero lutandise essaawa 4 ez'akalasamayanzi nga lukubiriziddwa sipiika wa paalamenti Jacob Oboth. Omwala ow'ekitiibwa Jesse Muyingo minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu naye alayidde. I, Muyingo John Chrysostom, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Minisita w'ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi Sanjay Tana naye alayidde ng'abalala kwe kuli Justin Mumba Kasule minisita w'ebyamawulire era avunaanyizibwa okulungamya eggwanga n'ebya tekinologiya era omwogezi wa gavumenti nga naye akubye ebirayiro bye. I, Kasule Lumumba Justin, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. I, Kasule Lumumba Justin, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me God. Bano nno n'abalala bangi. Speaker wa Parliament Jacob Oboth abakwasiza ssemateeka w'eggwanga n'akatabo akalimu ebibalungamya ku ntambuza y'emirimu mu Parliament
libayambeko kubalambika ku mirimu gyabwe. Bakubye ebirayiro ebikubwa ababaka ba Paalamenti okuli ekyokubeera bawulize eri Paalamenti, okuddukanya emirimu gya Paalamenti mu bwesimbu ate n'okukuuma ssemateeka w'eggwanga. Mu mawulire amalala, minisita wa Bwakabaka avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala, bulungibwansi n'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo yenyamidde olw'ennyanja ya Kabaka okukosebwa bwenkanidde olw'enkulaakulana ezigenda mu maaso mu bitundu ebiriraanye ennyanja eyo. Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo akulembeddemu okutongoza bulungibwansi akoleddwa ku nnyanja ya Kabaka mu kiseera ng'Obuganda bweteekerateekera okuzza olunaku lw'obutonde bw'ensi olunakwatibwa mu ssaza Kyaggwe okwosa ku Lwokutaano. Omulimu guno gulongoosebwa bannaffe aba Kampala City Authority twasanyuka nnyo twawulira nti bakoze oluguudo, bagenda kukola oluguudo, naye ate ekivudde mu luguudo tekitusanyusizza kubanga oluguudo lukoze emyala egiyira ddala mu nnyanja ate nga mu nnyanja bayiwa mu kazambi. Leka tusuubire nti bajja kulongoosa engeri omulimu gye gukyagenda mu maaso. N'ettaka lyonna eriyiriddwa mu nnyanja tugezeeko okulaba nga tulijjamu n'ebimotoka. Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo era akubiriza abavubuka okulwanira ekitiibwa ky'ennyanja eno nga bagigogola mu nkola eya bulungibwansi. Ebinedda naye ng'esaanyewo mu biseera byammwe naddala mu abavubuka tulina okwagala Obwakabaka bwaffe. Obwakabaka tulina obwagala nga tukuuma ebintu ebibeezaawo eby'ennono n'obuwangwa. Omubaka wa Paalamenti akiikira Lubaga South Virginia Nassolo abadde yeetabye mu bulungibwansi ono agambye nti wakwatagana ne bakulembeze banne babeeko kye bakola okuzzaawo ekitiibwa ky'ennyanja ya Kabaka. Ngenda kukwatagana wamu ne bakulembeze bannange kubanga si kulembera nzekka kitundu kino. Nze ng'omubaka ngenda kukwatagana n'abakulembeze ab'ekitundu ate twambuke tugende ku Ggombolola ate tutuuke ku City Hall awali omuloodi ne minisita wa Kampala kubanga nze omulimo gwange kwe kulaba ng'omugabo gwa Lubaga South mwene ennyanja mwegwe ya Kabaka nga gujja. Aliko kaliisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya atenderezza omutindo okwateekeddwa omwoleso gwa CBS Peosa n'akunga abantu baggweere mu lubiri emmengo babeeko bye bayiga mu mwoleso guno okugenda mu maaso. Omusasi waffe Musi John alina ebisingawo. Betty Olivia Namisango Kamya olwaleero alambudde omwoleso gwa CBS Peosa nsindika njako oguli mu lubiri emmengo n'okusingira ddala aboolesa abali mu kisaawe eky'ebyobulimi n'obulunzi. Ono agamba amagezi agali mu lubiri emmengo mangi ddala ng'omuntu yenna bw'aba asazeewo okuganoonya kiyinza omwetaagisa emyaka n'emyaka, naye bw'ojja wano osisinkana abakugu ab'enjawulo abasobola okukuwabula n'okutangaaza ku ekyo ky'oyagala okukikola n'okifunamu ensimbi n'olimu okufiirizibwa. Era nebaza n'emikutu gyaffe CBS, BPS n'abalala bakwatiddeko okulanga ennyo enteekateeka eno kubanga nange nagiwuliridde ku mikutu gino era nkedde okujja kubanga njagadde nzije nga tewali nnyo mujjuzo neetegereze bulungi abantu bampe obudde aboolesa bampe obudde neetegereze bulungi. Ekisinza okundeeta ennyo nze matooke kuba kakati ndi mulimi nina faamu ennene yayiga 50 naye njagadde okwongera ku bukugu bwange. Betty Olivia Namisango Kamya era awabudde n'abo abali mu ziyafeesi ennene mu ggwanga nga balowooza nti okulima kwasigalira abantu abo abataasoma oba batalina bulungi ensimbi, n'abategeeza ekyo kye balimu kikyamu kubanga okulima kw'omulembe guno kwakyuka omuntu yenna akwetaaga ng'ate kuyambira ddala oggazi y'ensawo zo. Okulunda okwedda kwabanga kukwata nkumbi n'otema awakalu ne wagaana, naye kati okulima tulimisa lugalo na checkbook na ssente kasita oba n'ekifo kyo ng'olina obwagazi ekikulu ennyo bwagazi mu mutima obw'omulimu gw'okola ki gw'okola.